omukulu honorable waffe atutwala nga Kampala Central Kampala District. Wow. Ebirowoozo byatuwadde takomye kukitusindikira nze nga omwogezi ansisinkanye butereevu n'akinkwasa ng'era bukitunulira kiri head of the Parliament of Uganda era kyemmanyi nga kiva ku ludda lwabwe oluvuganya. Kakati ffe kye twagala bye birowoozo ebirimu nga bw'omanyi abasuubuzi buli omu alina gw'awagira. Omulimu guno gwali badde gusasulwa tekinikale nga tunoonya mukugu n'ow'amateeka kituteera mu setup. Nolwekyo ng'obuvunaanyizibwa enebeera due diligence ebeekoleddwa omubaka ng'atutwala okutuyambako kuba amaziga agawulira ate n'akakunizo ke tulimu akalaba. Jjukira nti kati technical team gyesalirawo tetujja kubaayo naye bw'oba osindiseeyo facts ezikuyambiddwako ekisooka nga munnamateeka ekyokubiri nga legislator mu parliament gyali omukisa gwonna ogunaatuuka kubanga tomanya binaddirira luvannyuma lwa technical presentation president gyanafuna eri abakugu tuba tulina gwe tukakasa nti tuinteractinga nsonga ne bwe netuuka ku plenary tulinayo omuntu amanyidde ddala ffe kye twagala ng'atutuuseemu okusinga obifunira mu bbanga ye bw'aba akoze due diligence okututuukako zimanyi nti kirina kye kigenda okuyamba era oluva mu lukiiko luno ngenda kukisindika ku ofiisi ya Kasita headquarters bakiyitemu mangu balabe ensonga ki ze tuweereza eri abakugu ba Ministry ya Finance ne Ministry ya Trade ebyangu okujjamu babijjemu naddala ebigaidinga President waffe mu mateeka tusobole okuba nga bituyamba. Era omukulu honorable waffe atutwala nga Kampala Central Kampala District. Wow. Ebirowoozo byatuwadde takomye kukitusindikira nze nga omwogezi ansisinkanye butereevu n'akinkwasa ng'era bukitunulira kiri head of the Parliament of Uganda era kyemmanyi nga kiva ku ludda lwabwe oluvuganya. Kakati ffe kye twagala bye birowoozo ebirimu nga bw'omanyi abasuubuzi buli omu alina gw'awagira. Nze ng'omwogezi w'abasuubuzi ngenda kukwata ekiwandiiko kino kisindike kkooti ewaffe eya Kasita naye tukyasanyeeko ne mu groups endala ez'abasuubuzi kisobole okuba nga speed nze nyinza okuba ne speed ntono kituuse wa minisita agenda okusinkana president ate ng'omulala anaamwamba. N'olwekyo ngenda kusaba tufube issues zino oziteeka ku mikutu gyaffe abasuubuzi abalaba mpikingemu content zisobole okutuuka ewa president. Kye twagala ennyo okukola kwe kwavaatinga okuddamu okubeera nga tugenda mu crisis kubanga ffe abasuubuzi unfortunately ffe tusinga okufiirwa. N'olwekyo bwe wabaawo technical letdown nga bwenjiraba wano eyinza otuyambako okudifusinga kyonna ekinatirira. Olunaku lwa leero nga omubaka omukyalo wa Kampala asinkanye omwogezi wa Kasita Kolesa Sekitto era nga ndeese ekiwandiiko ekiri tekiniko ekitunuulira amateeka ag'enjawulo agali mu kukozesebwa okunyigiriza omusuubuzi mu kibuga Kampala olwaleero era n'amateeka agafuga ifree system agakozesebwa. Mbadde ndeese ekiwandiiko mwe gali gonna n'okubalaga geetaaga kukyusiriza gatamuwaayiro ki wetaaga okukyusa okusobola okukola nga abasuubuzi baffe balekerawo okukaaba. Era mu kiwandiiko kye mukwasizza mulimu obuvunaanyizibwa Parliament balina okukola okukyusiriza amateeka agaliko emisolo emingi ennyo giri mu kunyigiriza abasuubuzi ne bannayuganda okuddamu okutunuulira etteeka lya VAT
era wamu n'okubeera nga etteeka eryaleeta IFRIS liddamu okutunuulirwa. Ate mu kiseera kyekimu ne Minister of Finance wamu ne Commissioner General wa URA balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi kubanga Minisita yaleeta regulations ezivuddeko embeerereze eno ey'okuba nti n'omwetisi babadde bamukola ki bamukwata. So n'olwekyo ne Minisita alina obuvunaanyizibwa okuddayo atunuulire ebintu byaleeta n'okuba nti system eri very costly naye nga kyonna kyava mu regulations nti bo bakuteekako system naye nga ate gwolina okusasulira buli kimu. So ebyo byonna tubitunudde tuga nti Minisita addeyo akwatagane n'abakungu banne babeeko bibatereza aleme kugamba nti ekyo si kyange kya paalamenti tetwagala yeekweke. Ate ne Uganda Revenue Authority tulaze obuvunaanyizibwa kwayo mu mateeka bw'erina okukola ereme nga kulimba abasuubuzi tufe tuli revenue just to implementing naye paalamenti yayituyisiza amateeka revenue erina obuvunaanyizibwa obulipoting obuzibu bwefunye mu kuteeka mu okukola emisolo gino. Commissioner General ayina ebimu bye yayisa gazeti zeyassa mu notice zeyassa mu gazeti n'ebirala basobola okuddayo batunuulira ensonga ezo munda ne batereeza engeri abasuubuzi bakoleramu. So by and large okumaliriza byonna offices zino zonna buli omu alina kyalina okukola kutereeza embeera y'abasuubuzi kabaleme kisuulira paalamenti yokka baleme kwekwasa buli omu asindika munne walala bwe bagenda ew'omukulu nti ebyo ya URA bwe bagenda ewa URA nti eyo paalamenti. So n'olwekyo ffe mu kiwandiiko kino tubalaze obuzibu bwe buva n'engeri gye bulina okutereezebwamu era tugenda kugoberera okola nga biteekebwa mu nkola ne ssente ze basasula mu kiro n'ensonga eza IFRIS zonna tuzitaddemu ne VAT ayitiridde obulungi okuba nti asololezebwa buli ku mutendera byonna tubitaddemu era tugenda kubikolako. Tugenda kuba nga tuli in contact n'abakulembeze b'abasuubuzi b'ebibinja byonna kubanga obusuubuzi tebumanyi kala ya byabufuzi. Tuzze wano kubanga ensonga z'abasuubuzi ezitukwatako bonna nga tetubaawudde era nabo batulisiibinze bulungi n'omwogezi atulisiibinze bulungi kubanga ensonga gye tuliko ya buli munnayuganda ali mu busuubuzi yadde ali Kampala yadde ali bweru wa Kampala. So tumanyi nti ebintu bino biba bikozeseddwa bulungi bajja kubeera nga bafuna obwenkanya. Tetwagala balimbibwe babawe ebisuubizo ebitagenda kutuukirira kyokkola tubagambye nti ebisuubizo bibeerewo naye n'ekituufu ekirina okukolebwa bapushinga okulaba nga ekyo ekituufu kyekikolebwa tuleme ate kuddamu kulaba abasuubuzi mu maaso nga tebazze mu bagaddewo amaduuka ekituufu tekikoleddwa. Katugambye nti olina kapito wa miliyoni 2 yo revenue yateekawo system nti waliwo ebyuma byabwe byolina okugula ku ssente zo obisse mu dduuka lyo wampaka oleme kuwandiika mu bitabo byo nga lisiiti zo zino eza bulijjo ng'obikolera ku kompyuta eyo oba ku kawuma kaabwe akuuma ako ka ssente nawuliddeko nti bakasasula miliyoni 1,10,000 n'omuntu akakuteerako n'omusasula emiliyoni kyenaakawulirako. Ate bwoba olina okumakinga sure nti amasannyalaze go tegavaako bino ebyayaka yazikidde kubanga kakolera ku masannyalaze olina okukakasa nti wokatadde tebajja kukabba kubanga beetaaga ng'okakumye bunnambi. Tokkirizibwa kufuna kuuma okuva walala okujjako ng'okajjemu abo bokka ne bakkiriza okukatunda era bw'osangibwa ng'olina akuuma ako nga wakagula ewalala nga tekali connected ku gundi ku system yabwe osasula obukadde 8 mu fayini olumu oba miliyoni 3 on'okusingako awo n'okusimbibwa. Ekirala akuuma ako bw'oba okalina olina okubeera nga okasaviisinga naye ate omuntu agenda okukakanika be bamukuwa tokkirizibwa kufuna muntu yenna kujja kakanika okugjako bo bwe bakuwadde ate bamukuwa era kuomusasulira. Kati system ya IFRIS etegeeza nti buli kyotunda oba otunze engatto peyemu olina ogiyingizaamu omala okugiyingizaamu bagikugjako 18% already. Bw'otunda peeyi ey'okubiri nga ne bagikugjako 18% ku ssente z'okozeeki buli kantu k'otunda mu dduuka lyo yadde oba wasasula omusolo ng'oyingira nga buli kintu kyonna wakisasulira mu dduuka lyo kati buli ky'olina oddamu n'okisasulira buli mpala ya jini oddamu n'ogisasula 18%. Kati abasuubuzi balaba nga eyo double taxation kibanyigiriza nnyo ate nga emisolo gino tegiriwo mu butuufu w'amateeka naye nga sisitimu eyo ebanyigiriza yaleetebwa amateeka gakolebwa Minister of Finance bayita regulations zaali supporting etteeka paalamenti yakola mu 2018 eryaleeta IFRIS. Kakati regulations ezo kino kyolabye ekiri mu kikungo ekiriwa okuwamba ebintu by'abantu kireetebwa regulations ministers yateekawo era paalamenti tegambangako bantu nti basasulire obuuma yo yagamba bugambe nti ensi efuuse ya digito abantu mu kifo ky'okukola lisiiti zino empandiike bateeke ku buuma bwa kompyuta. Kakati negamba naye minisita ajja kuba engeri kinaateekebwa mu nkola kati ye minisita najja ne commissioner general ne boogeramu byonna bakusasulira olaba oti implementation okuteekayo heavy deployment wansi kwagamba ekintu kyonna ne kifa ate ne bakiimplementinga n'okuoyo atakola ki
atalina kusasula atalina kubeera ku system ya IFRS kuba musuubuzi okuba ku system ya IFRS alina okubanga yeewandiisa ku kusasula VAT. Naye kakati otunulira ekiri wansi mu community mu Nakasero n'ewalala babadde n'atali ku VAT nga bamugamba leta IFRS. Naawe olwaleero nga bw'ogenda ng'ovudde ku buno obwero naye nga nawe bw'ogenda n'ogulayo bulungi boxi oba boxi ya kintu n'ogyetikka bulungi bwoti n'ogikwata wamwetisi nga bamuyimisa ne bamugamba boxi z'olina leta risiti gye bakuwadde ya IFRS. Olw'ensonga bo bakitwala nti buli ky'ogula olina okuba ne risiti ya IFRS ekuweereddwa mu dduuka. Era system eyo URA egimonitoringa direct okuva eri kyobola nti ssente zonna emaliriza mu busuubuzi alaba aziwaayo. Naye ekisinga okwewuunyisa kweyo IFRS oba okuluma abasuubuzi abasuubuzi abasinga obungi tebamanyi na kuwandiika mannya gaabwe basigaza bategera kimu kubala ssente n'amagezi gakola bizinesi na kusayininga kujjayo ssente zaabwe naziteekayo. Kakati akuuma ka tekinologiya kabeetaagisa okupangisa omuntu mulamba abeere nga akaddukanya eyo expense nayo eri ku musuubuzi oba omuntu ali mu bizinesi. Kakati bw'oteekerawo abantu system nga obataddeko liability ate nga ya buli lunaku kwekwo okulemererwa kwolabye okw'amaanyi okuzzeewo kyobola nti IFRS abantu bagikusimbidde kkulu. Era olw'okuba IFRS system ekoze bubi nnyo abantu batandise okukayanya ne VAT bagamba nti ne VAT kati addemu atunuulirwe akyusibwe either bafunemu kye tuyita sales tax ng'omuntu asasula omulundi gumu omwaka ng'ensi ezaakula bwe zikola VAT aveewa 18%. Omukyalo mubaka wa Kampala.